Sale, we are live via Super Morning. My name is Brian Wako. Chichina is much chocolate. Akasana wewo. Oba shoti yayo kilia. Tutandike Isma. Ndeka tutunulie mbozi no amanga. Tutandike n'abayimbi abali eggulu. Yes, because bagenzeyo finally President General Sale yabagambi bakwatagane ne uma bakomewe Kampala bayimbe. Kitegeza ati kitegeza for the first time abayimbi balina okwebaza COVID. What batulanga ko once to realize their job. Bamalaga kola. Bagenda naziba bafuwa ku stage na oli promoter za kutegeka. Nenga tebamanyi wati yabwe. Kati kino kibayambye to case study business yabwe buki bulungi. Nti ddala omusajja ono ategeka ekisaawe Masaka n'asibawo ekiveera nampa millioni 4 abeera mpadde bulungi. Okay. You get it? Yep. Era kati ebimu bali mu kola case studying the job, map planning the industry. General Sale yali mukikola ababonga abayimbi. Yaba yambe kubanga ye yasobo go bayinzo wa respect abayimbi tebalina respect. Tebalina ki? Respect. Nebo gamba beba bakulemberera omulala just tukamuga lya kino oli. Bebe cool David Utalo, Jose Chameleone, Palaso Wizo, bonna bali gulu. Bali gulu kubanga ego yabwe basobola giteeka anda nga balabye ku kintu kyebayita jeno. You get? Neto nzaleka bebe cool ne Palaso boogere, bebe cool ajaga njogere ki ne Palaso. Abana bangambe bade basimbula gende gulu be olutalo lwabadde wakamiri ku kazinga Arizona. Yes, kubanga ngawe gabe abayimbi tebategeera. Kati nganze wendi president wa blogger. Sijja funa appointment ate ba blogger mwenna mugende. Otagendanga gwe. Nino genda nze ne secretary publicity okitegeera. Okay. Basically jala bana committee. Bana ate watuba mwatulonda. Woma mwononda mumpo respect him and I can solve the problem. The problem in the time. Lwaki tebesize Chameleone kwa Chameleone bebasoka yo. Anti tenkugambye nti ne Chameleone teyesiga sinzi. Ina masanjala teyesiga Chameleone. Ije mayiko teyesiga bebe cool. Bebe cool teyesiga Palaso. But basobola okuba one voice nga bala bakujja nani Sale. Abakakanya nabagamba mutuze ipale bya muwansi. Atola banze wena linyomba ne full figure. Nga full figure ne isima bo bateka otabajja kwataga. Hamu nayingirawo. Nabagamba mwenna muli bana bana. Era yangambe kintu kimuyanga isima. Boliza alo omwana omulemu ogenda mutta. Full figure mulemu. Yate example. Okay. Namba boliza alo omwana omulema ogenda mutta. Nemugana nedda. Nanga kitwale nti munsi wali abantu abalema. Mu ngeri ezenjawulo nga nawe mwoli isima nawe oyina obulemu. Buli omu abeera n'obulemu bwe mu ngeri ye. Eke bakuttanga. You must learn to live with the people. Okay. Era kati okuva olwo zene fulufiga twali tuyomba. Kyabalaba. Era tuli bamukwano era yanno. Ensaka muzisimba mwembi. Era kayinza kugenda nga tankubidde. Fulufiga natulako mu motoka yaffe eno. Kayinza kuta mama Museveni. Fulufiga wagiyitira wenji mutwalire. Okay. Bintu bya connectinzeko bimanyidde. Kale Ismanya tunulia abayimbi bano nga tubamaliriza chapter. Kyekigendo vegulu. General Sale ali mukuyamba business oba ali mujizi. Basically music wa Uganda bagenda mugula ba stream line government kuba katayagala waddeyo kuvayo Bobi Wine mulala. Kyekigendererwa kya General Sale. Anti kati temuli organized nga muli force. What do you do? Force. Okay. Kati force no senge getting organized nga tuwazukuka. Okitegeera. President General Sale kyali mukola. Kubanga Museveni ne muganda we. General Sale. Bafugensi. Batya. Benyini anti kati nga olaba Raul Castro ne Fidel Castro. Wali olabyeko General Sale ku mukolo ne Museveni nedda. Oli abeere lino nabeere. Anti bavoidinga circumstances singati ekintu kinga batuwamba. Omwasigala eri mwana abeere. Kati General Sale ye de facto number 2. Nenga teyasoma nyate yabeera nyumba yaye. Okay. Kati obala nti music Museveni amumukwasa. Nagamba basortinge. Sale kwata abaana abo. Nyanga concentrate ku maje. Bine ya parliament gasiya abutayi. Omanya abantu abasiba amatayi. Tebakyalina vali mu Uganda. Kulabi talina akantu ke yawandiise jo. Nakagadde yagambye abantu abayina abasiba amatayi. Balabika nnyo sente. Nenga tebazirina. Naye n'otamanya nti ate bakolera babeera mu t-shirt. Ismail ambadde saati. Nzambala naye kuva dda nze era ndi
kabuka katono kitegeera ndi wa style tonsubira okwambala essaati nzije mu show sawa mukago gweche ate nga nsibye tayi bakayi bashibakato show ya Saturday kiro ate najira mutayi nakulaba mabona bali bambadde amasuti nga goli mu t-shirt eko it's because time budde bwa kiro Saturday tuli mu cooling off ng'osiba tayi ovaawo balina office embuzi zinoonya okubba akalulu Nisima bakubba akalulu bakuwangula akalulu ogenda koloti ababulagale tulinga abantu balala nze Isima ndi very civil era we naba mpanguddwa nja kukolagana bulungi n'anaabawangudde ekitasoboka kubaawo simanyi kuba abawagizi be banaasalawo naye nga wakonze oba mpangula nja kukolagana bulungi n'akoze eki n'anaabakuwangudde ate n'obukulembeze bwe mbuwa ekitiibwa myaka emeka 5 Isma okusigalako nkolemu ka musabba musabba akola atya Isma nkole njo sigalako kola mukozi birungi batemu bakulonda so Museveni abantu bamulonda kulonzi ati waliwo constitution ekikwana muno gamba kati 15